Pro Jan Media TV yonna gyosinziira okubanga otuwuliriza gwali mu nsi ez'ewala gwali mu Uganda tukwebaza okubeerako tukuleetedde live updates breaking news mawulire mabi nnyo eri Uganda naye tusigale nga tuli bagumu era tusigale nga tukola ebintu ministry byatugambye okukola naye nga kino kyanditusukako. Lunaku olwaleero wabaddewo buli lunaku wabeerayo samples ze bakebera era nga n'olwaleero bakebedde samples 225 zizimu ku samples ze bakebedde era nga mu kyo samples 218 za testinze negative okubanga teziinaamu kalwadde kana ka coronavirus naye obuzibu nga bunajja samples ezisigadde 7 abantu bano bonna bakonfaminze era bakonfamingiddwa okubanga balina akalwadde ka coronavirus ne tubanga Uganda olunaku olwaleero 28 omwezi ogwa March omwezi ogwokusatu tuba tuyina abalwadde 30. Kintu kibi nnyo ekyo. Leero tuwezezza toto y'abantu 30 be bantu abakonfamingiddwa mu Uganda okuba nti bawezezza akalwadde kano aka coronavirus oba kayite COVID-19. Oluganda nze ekintu kimu kyemmanyi nti essaawa zino Uganda nga yo tulinga abatanneetegeka naye sabire eggwanga Uganda kubanga kino ekintu kyetwolekedde kyandiba ekintu ekizibu nnyo gye tuli. Abantu bagenda emulago ebagoba owulira mulago bagamba kimuffe tujjanjaba bakayina already kati tumanyi bantu bameka abakayina essaawa zino guno gwe muwendo gwe tumanyi naye nga tusabire eggwanga Uganda ffe tumanyi abantu 3 ne waliwo n'abatannaba kujja kwekebeza abali ne bana abantu 3 abantu kituufu embeera gye balimu si nnungi abantu tebakola biki ebyo byonna twandibitunuulidde naye ensonga eriwo akalwadde katandise otambula. Kintu kino si kirungi waba batuganye tusigale waka tugezeeko tunyigirize nnyo kubanga tusigalayo naye nga embeera gye tulimu yo si ya mulembe. Omusumba Yiga ye ayina bye yayogedde awo ayina bye yayogedde kalwadde kano n'agamba nti coronavirus mu Uganda taliimu. Omwami ono n'akakasa nti era zino project za gavumenti ezikoleramu ssente nti aba World Health Organizations bayina ssente bayina omutemwa gwe bawa gavumenti okuba nti esobola okuba nga eyamba abantu abakayina so ensi ne zitandika ovaayo mwe muli ne Uganda nayo nevaayo negamba nti tulina coronavirus naye ng'omusumba Yiga yagamba coronavirus taliimu. Ekiddiridde poliisi egenze ewuwe wali ekawala ku chaachi ye ya Revival Kawala Revival Center Church wali ku EBS ne bamuyoola era kati ali mabega wa mitayimbwa. Emisango gye bamuguddeko kwogera bintu byatategeera false utterance ebireetera abantu okuva ku mateeka ga Ministry of Health era alinga promotinga coronavirus mu Uganda naye nga tusabire eggwanga abantu baweze 30 simanyi Uganda gyegenda kidda naye ku lwa Katonda n'ensi yange yonna gye tuli mu kusaba Mukama abakuumi.